Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Much, Your Honor, for this opportunity in your honorable court, Your Honor, the prosecution, fellow counsel. It is important for all of you that are using public media to note that it has leaps and bounds. That the words you may use may be used against you. Of course, you might not be found guilty, or they might not be criminalized, but just know that the words you use as you deliver public information may be used against you. If you find that you've offended any person, the word sorry costs you nothing. And for me that is important, and to all of you. Of course, media houses all over the world are or make errors, and even individuals and personalities. But how remorseful you are determines how the victim of your publications or of your utterances responds to you. Bloggers all over the world and in the country, please learn to comply with this. That is all I can advise, and if there is any way that we can find the best ways of shaking hands and apologizing in the lieu of justice, it is the most important thing. Just know that everything can go punished under the laws of the land. Thank you very much for the opportunity, Your Honor. I've been a victim of the same before, but I'll take this opportunity to warn them, because I did law and journalism as well. Therefore, I know media laws, and these people also understand them. Not that I'm saying that there is anyone guilty, but I'm also stating that it is important that we take precaution while addressing other people or institutions. That is my submission. Thank you, Your Honor.
bannayuganda okutwaliza wamu nebaze abalamuzi ne barooyo okutwaliza wamu njagala bategeeza mwenna bannayuganda bannange nti buli muntu ng'omuntu as a human being tutambulira mu kusowagana ensobi zikola abantu ate ne zigonjola abantu njagala bategeeza bannayuganda bannange na mwenna abamu nti kiriza obagaana buli muntu anyiiga teri muntu atanyiiga muno mu nsi ate muli muntu atasobyangako tutambulira mu kusowagana naye tewali kisinga bulungi mu nsi kukaanya nomanya nti ensobi ebadde luddawa mistake ebadde luddawa ono mumulaba nnyo buli kaseera abeerako amaviivi avuma abantu naye yeetonda mangu ebintu binabakola ki nze ebiseera bisinga ndabafukamira nnyo buli kaseera abeera atambulira mistakes naye ekigambo kwetunda kigambo solo ekitono nnyo naye ate kimala ebintu bingi nnyo ffenna twali tusobeza ku bantu twali tunyiziza abantu naye ensi ekyuka mukkirize mugande bannamawulire wadde nga mulina obusungu mukola ki ensi ekyuka ojja kunyiza ono leero litajja kuwawabira naye tokojja okunyiza omulala akola ki ajja kuwawabira so ate kkiriza obagaana bwe tuba nga tukola music entertainment twetaaga bannamawulire n'abayimbi namwe mubeetaaga because mukola music shows mukola music entertainment naye lwaki okwata omuyimbi we uganda still gwonyigiriza gwovunza gwokomerera ate nawe munnamawulire nange nkwetaaga because mbakola music wange mwetaagako amawulire agatambula amalungi so tukwatagane mu ngeri mu benda nakinnenyamiza nnyo nnyo okulaba nga Ssuuna waali naye ng'ate abakulembeze ba music industry tebaliiwo kibi nnyo osanga nti singa abakulembeze ba music batulema n'abamawulire otusanga twanduse mu courties bonnaliko ne genosale one time twali tunyumya omanyi ne bafunamu omukisa sometime bantwalanga muwala waabwe ne tunyumya nga taata n'omwana ate era ne bantwalanga omuwabuzi wa president okwogera ku nsonga ziri mu ggwanga yaŋŋamba nti ekintu ekireetedde obwavu ebimu kubeesa obwavu mu nsi yaffe kwe kubeera nga tugenda mu makooti buli kaseera nituspendinga sente time na buli kimu because court sizitwala sente n'omukyalo oba wa KCC yali ayogera nga wa statement yagamba nti KCC yandibadde kola ebintu bingi naye sente ze baliyirira mu misango mu makooti n'olwekyo kyensaba nti babeerewo obumu awali bannamawulire n'abayimbi entertainment shows zitambule n'abayimbi era nga tulina okutambula naye nga tukize tugaane ensobi zikolebwa Ssuuna naye muntu ng'omuntu Ssuuna tali wano kulaba Kaizi nti ali luzira nti oba ali kitalya si kye kigendererwa kya Ssuuna naye alumwa naye muntu ng'omuntu twogera ebigambo bingi ebinyigiriza obulamu bw'abantu abamu bafudde ne mu bulamu bw'ensi ffenna tubyogera ate tubikola naye ekigambo solo oba okugenda n'olaba munno tuyitira oluusi mu kwogera si mu bubi mu ngeri mwenna mumanyi Kaizi sigenda musabya musango kubanga kye baliko essaawa ya leero kyekikyasinza okuba obubi enyo toyagalizanga munno okkomera eyo entaana y'oku nsi era nnyolwa nnyo okulaba nga Mako omukulembeze annuma okuba nga taliiwo ssaawa ya leero naye baganda bange tugendere ebigambo byetwogera abamu mujja ne mutujjamu amawulire nze waliwo omwana anjako amawulire ate n'alumba labadaba n'ayogera byesoogedde labadaba n'akola musajja watoola obusungu n'ayogera ate n'akomawe wange the same time nange nanjako amawulire nga ndagate labadaba byayogedde nze nasanyuka nnyo magi okufumbirwa wabaddewo ebbanga ddene ate abakumye respect ye naye ono yanjako amawulire n'ayogera birala n'alumba labadaba n'addamu birala ate n'akomawo ewange labadaba akuvumye mu ngeri eyo nange nnakola ki kwatakinga oli kubanga kyondaze so tubeere n'enkolagana bannamawulire n'abayimbi bino byonna tetwandituusayo singa Buma yatuula naye sirumba kitongole ky'abayimbi naye abakulembeze b'abayimbi singa baatuula ne bannamawulire ne tufuna enkolagana ey'obumuntu omusango guno guliwo guti balo ebasuna mbala yetu waliwo tunewetu tuleme kutuuka wano kuba tumala obudde tuwestinga time tuwestinga sente baganda ffe bali mu bulumi obw'ekitalo kuba njagala mbabulire bannamawulire mwenna naffe aboogera ebigambo sijja kwejjamu kyo kibeere kyakuyiga kaye tebakulimba nti waliyo omuntu wano wadde ogamba Kaizi nti oli wakabi agambye Kaizi nti munnange leka nkusulewo olwaleero vaayo neva Kaizi yali mu kkomera yali mu bulumi ne banne bamako bawako olengeremu oba endala tewali agambye nti leka nkusulirewo so mukkirize ensobi nti Kaizi yayingira Ssuuna too much bwe tutakkiriza ensobi oba mistakes eriwo tetugenda bigonjoola mwenna mwali mulaba akatambi nagwe bavuma naye muntu alina abazadde n'abaana tuyingira nnyo bannaffe ne tuyingira abaana baabwe bazadde baabwe ne famire zaabwe zitabirinamu baganda bange bwobanga kweyingira wayingira nano nja kusanga nkugambe nakuyingira mugande webiti tubimale kubanga abamu batambulira mu badi abayimbi bamu batambulira mu badi abamu batambulira nakola akabadi ke nga ayagala kayisewo oba oluyimbo bakisho baki naye tukkirize tugaane waliwo omuntu gw'oyingira n'obeera too much tulekerawo okuyingira abantu kiri too much. Okay, Jeno nkwebaziza omaze kinkwasizza omukulu ono nze ono eroya wa Ssuuna muzeeyi ono namulabako waliro Ssuuna ng'aleeta omusango kyembadde nkusaba ngambira muganda wange nze omu ku bantu basinga okwagala Ssuuna
era kyenjagala omwebaza namukubirako nga njogedde n'omukungu omu bakezi gye bakolera naŋŋamba nti Wisdom ngenda kujja okwogera n'abo abantu kubanga nkuwa respect. Yes, naye kyembadde nsaba ssebo ntegedde nti nga 15 mwagala mujje muwoze omusango. Mbadde njagala kusaba lawyer. Eno business gye tukola tutambulira mu showbiz business. Kenya ne Tanzania ne Rwanda lwaki abayimbi baayo bajje Uganda buli naku nkulu Easter wa bajje Uganda kubanga waabwe tewanyuma otegedde. Yes, nze nsuubira mbadde nsaba ngambire muganda wange nti fe twetonze nze nyina ekintu kye nayogedde namusabe namugambye nti muganda wange Ssuuna bwebagamba nti nno olina abakyalo babakulu simanyi bitya nze bampe kweganga nkikola mu ngeri eyo si mulumba sikola ki nekisinga obukulu mbadde nkusaba kino kyoyogedde nga 15 tutandika kuwoza. Yes, obujulizi webulinze nalaba akatambi Ssuuna yakandaga saakamalaako ebyaddala okay nange nanyiiga naye mbadde nkusaba tuleme kukitwala wala oddeeyo okugubire ogambe nti nga 15 tugenda kutandika okukola ki kubanga olaba kati olaba abayimbi be Uganda shows zaabeeranga wano e Uganda Ssuuna akimanyi nga twogera ku Bakongo twogera ku baani kati shows zigenda kuddamu oli agamba temulipootinga ku bayimbi be Uganda mwogere ku Bobi Wine Bebe Cool atanyiiga Chameleone atakogga kubanga kati Chameleone fena twamuyingira ng'afukamidde. So bino byenkugamba nkusaba onyambe wakati kyemanyi Ssuuna munyiivu onyambe kulwa industry kulwa abaana abayimbi abaveeyo otugambire Ssuuna muleme kujjano nga 15 kusiba muyimbi kusiba munnamawulire kulwa munnamawulire oyo omulaba NBS esobola okusalawo Kim Kalisa n'agamba saagala muddemu kwogera ku bayimbi bawano Douglas n'atandika tulaga ba Beyonce ne baani mu myezi 3 wallahi bannayuganda bamanyidde okwogera ku ba Beyonce ne ba Wizkid ne tubakaba n'abaana oba ne tusigala kwogera ku Bobi Wine ate yakikuba. Nkusaba busabi nkwegayiridde ekirala kyenjagala Ssuuna amanye kotono inferiority complex and lack of self-esteem. It should not be our emergency. Obubaka obusembayo naddala ku muganda waffe Ssuuna nze mbadde simumanyi naye I felt so bad nze sagalizanko omuntu kooti recently bannumba ne bankuba tegeera I had all the capacity on my table but I chose to forgive because nange nina bennumya but nani yensi gye tuzimba yakwewa mirembe nakweyagala. Amina. I think that's the message. Okay. We should live together and work together and live in harmony. Thank you. Omusango ogulabye ota muzeewo? Omusango bagugobye no bamuwadde bbeeyi. Kino kitegeeza ki eri ngaffe ba blogger? Isn't this a precedent set nno tulina kuddamu kwogera ku muntu yenna oba ku kintu kyonna? Tewaliyo muntu atayogerwako mu Uganda ne bannamawulire ab'amaanyi babakwata. Blogging is an extension of journalism. And nobody should lecture about law. Law is there to protect us. That's why the judge alabyenga ebintu ebirimu nnyo makulu because these are social disputes. Singa byali byakusiba abantu singa President Museveni bye yakateekayo bangi. Katikkiro bameka abamuvuma. So you see that is inferiority complex and lack of self-esteem to other people. We should not be our emergencies. We have lawyers, we educated people. So we go to court, but I think there are options nnene ku table. Okusinga okwetwala mu kooti okwemalira obudde to prove to who? So that you know the law. So are you the only person who knows the law? So law is not there for one side, it's for all of us. And we shall continue doing our work normally. So those ones who thought kino kyakuyiga ki? Muyina ekyokuyiga kye mufunye mugamba ba blog oba bannayuganda? Nsirabawo kyakuyiga kuba biri nnomo. Ne mu America wayi biri nnomo. Bantu banyiga ne bakutwala mu kooti ate ne babagana nedda walopya biri nnomo. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.